Weewaawo twebaza Mukama Katonda waffe atusobozesezza okuba nga kyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Kulamusako gwenna muganda wange mwannyinaze atambudde naffe olugendo luno olw'ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Ebitundu ebisatu bye tubadde twakasoma kansubire bigendedde ddala mu maaso n'okuba nga bibakola obulungi obutagambika. Era olunaku olwaliro njagala tubeere nga tutunulira ekitundu kyaffe ekisemberayo ddala mu ssuula esooka. Twekkaanyize ddala ku nsonga gye tuyita eya Matiya kubeera nga naye yagattwa ku nnamba ey'abo abatume ab'omwana gw'endiga. Matiya okubeera nga yagattwa ku nnamba ey'abatume ab'omwana ogw'endiga. So lero tugenda kuba tutunuulira olunyiriri olw'12 paka ku lw'26. Twekkaanyize ddala buki bulungi. Babegamba nti ne bakomawo e Yerusaalemi okuva ku lusozi oluyitibwa olwa Zayituuni oluli okumpi ne Yerusaalemi, nga olugendo olwo ku Ssabbiiti. Awo bwe baayingira ne balinnya mu kisenge ekya waggulu we baatuulanga. Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne Andereya ne Filipo ne Tomasi, Bartolomaayo, Matayo, Yakobo omwana wa Alufoyo ne Simooni Zerote ne Yuda omwana wa Yakobo. Abo bonna baali banyiikira n'omwoyo gumu mu kusaba, wamu n'abakazi ne Maliyamu nnyina wa Yesu ne baganda be. Olw'15 mu nnaku ezo Peetero n'ayimirira wakati mu booluganda n'ayogera ekibiina eky'abantu abaakuŋŋaana baalinga 12 nti, abasajja abooluganda, kyagwana ekyawandiikibwa kituukirizibwe. Omwoyo Omutukuvu kyayogera edda mu kamwa ka Dawudi ku Yuda eyali omusale waabwe abaakwata Yesu 17, kubanga yabalirwa wamu naffe n'aweebwa omugabo ogw'okuweereza kuno. Olw'18 oyo n'agula ennimiro n'empeera ey'obubbi bwe, n'agwa nga yeevuunise n'ayabikamu wakati, ebyenda byonna ne biyiika. Olw'19 ne kitegeerekeka eri bo bonna bali mu Yerusaalemi ennimiro eyo mu lulimi lwabwe eyitibwa Akerudama, y'ennimiro ey'omusaayi. Olwabiri, kubanga kyawandiikibwa mu kitabo kya Zabuli nti, ekibanja kye kizike so kireme okubeerangamu omuntu, era nti obukulu bwe buweebwe omulala. Olwabiri, kale kigwanye omu ku bantu abaayitanga naffe mu biro byonna bwe yayingiranga n'avanga gye tuli, Mukama waffe Yesu. Olwabiri, okuva ku kubatiza kwa Yokaana okutuusa ku lunaku lwe yatuggyibwako, omu ku bo abeere omujulirwa ow'okuzuukira kwe awamu naffe. Olwabiri, ne balonda babiri, Yusufu ayitibwa Balusaba, n'atuumibwa nate erinnya Yusito, ne Matiya. Olwabiri, ne basaba ne bagamba nti, gwe Mukama waffe amanyi emitima gy'abantu bonna, lagako omu gw'olonze ku bano bombi. Olwabiri, aweebwa ekifo eky'okuweereza okw'obutume Yuda bwe yasubwa agende mu kifo kye. Olwabiri, ne bakubira obululu, akalulu ne kagwa ku Matiya n'abalirwa wamu n'abatume 11. Kati nno ze nnyiriri eziri mu maaso gaffe muganda waffe ze tugenda okuba nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyokera ddala n'okutegeera obukulu obw'ensonga, era katugenda gezaako okuba nga tunnyonnyola lunyiriri tutegeere ddala obukulu obw'ensonga. So kati bw'oba weetegereza olunyiriri lw'12 omulundi guli ogwasembayo twaleka tulaba nti Mukama waffe yali amaze okutwalibwa mu ggulu, era ne bagambibwa abasajja be tuyita bamalayika nti oyo Yesu gwe mulabye ng'atwalibwa mu ggulu, bw'atyo ate era bw'agenda okumala akomewo.
era ensonga lwaki olw'ekumi lugamba ne bakomawo kitegeeza nti balina we baali bagenze naye kati bamala bakola batya bakomawo. Bayibuli eraga nti ne bakomawo e Yerusaalemi okuva ku lusozi oluyitibwa Zayituuni oluli okumpi ne Yerusaalemi nga era ng'olugendo olwo lwa Ssabbiiti olw'13. Awo bwe baayingira baalinnya mu kisenge ekya waggulu we baatuulanga Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne Andereya, Filipo ne Tomasi, Batulumaayo ne Matayo, Yakobo omwana wa Alufayo ne Simooni Zirote ne Yuda omwana wa Yakobo. Abo bonna baalinga banyiikira n'omwoyo gumu mu kusaba wamu n'abakazi ne Maliyamu nnyina wa Yesu ne baganda be. Kati awakulu akutegeera Bayibuli nga bwendaze ebiseera eby'enjawulo mu masomo ag'enjawulo, Bayibuli tekyuka era ensonga zino ezinywereza ddala bulungi. Bwe twogera ku nsonga eya Matiya okugattibwa ku bantu bano 12, kikulu nnyo gw'okubeera nga otegeerera ddala nti ennamba ey'abatume mu ntandikwa ey'ekkanisa mu kyasa ekyasookera ddala yali emanyikiddwa bulungi, n'amannya ag'abatume gaali gamanyikiddwa bulungi abantu bonna abaali mu kyasa ekyo ekyasooka. Era gwena ayinza okuba nga olinamu embeera ey'okutabulwa, okuddiŋŋana okw'ensonga ey'amannya gaabwe tekyakolebwa mu nsobi nti osanga mu ngeri emu oba endala omuwandiisi yali talina byakuwandiika birala. Bino byagenda mu maaso n'okuddibwamu okubeera nga ensonga eno egenda mu maaso n'okuba nga enywezebwa ddala bulungi nti ennamba ey'abantu abaali balondebwa baali bantu 12. N'ennamba eyo bwe tutunulira mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essuula eno essookera ddala olunyiriri nga bwe tugenze mu maaso n'okuba nga tulwekkaanya olw'13 lulaga nti ennamba ey'abantu 12 yali tekyawera. Jjukira mu Matayo essuula y'e10 olunyiriri olwokubiri paka olwokuna ennamba eyo yali ewerera ddala bulungi. Okwo nga kwotadde ne Luka essuula ey'omukaaga, kwotadde ne Mako essuula ey'okusatu olunyiriri olw'14, ennamba eyo yali ewerera ddala bulungi. Kati omuntu asobola okwebuuza nti nga ennamba tekyawera lwaki bali 11, lwaki tebali 12? So amannya gano ng'era bwe tugenze mu maaso n'okuba nga tulaga nti gatuyambirako ddala okutegeera abo ebyawandiikibwa n'ebyafo by'ekkanisa ng'etandika abaali bamanyikiddwa nga abaali abatume abatuufu aba Mukama waffe Yesu Kristo. Ate kirowoozeka oba nze ng'omuntu nzikiriza ddala mu kuba nti Katonda amanyi abantu engeri gye bagenda mu maaso n'okwewayiriza, era yaganya ne Luka mu byawandiika Luka okuddiŋŋana okubeera nga naye addamu ensonga eno okuginywereza ddala okulaga nti be bano abantu Mukama waffe Yesu bwe yali agenze mu maaso n'okola ki? N'okulonda. Kati so twagala tutegeere ddala okuvaawo okwa Yuda kutegeeza ki? Bufunzera olw'omutwe gwe tuli otunuulya okuvaawo kwa Yuda kwali kutegeeza nti waliwo omuntu alina okubeera nga alondebwa n'assibwa oba n'agattibwa ku kifo kiri ekyali ekya Yuda. Jjukira okulonda kwabwe tebaakulina mukono, kino Katonda yali yakiteesa dda nga n'emisingi egy'ensi gyali teginnaba kubaawo. Ebintu byonna byolaba ebikolebwa mu budde Katonda atuukiriza bituukirize, ng'atuukiriza ebyo byateesa edda nga n'ensi tennabaawo. Bw'oba otunuulidde olw'14 lunyweza nga lulaga nti bonna bali baanyiikira n'omwoyo gumu mu kusaba, ekitegeeza nti tewaaliwo njawukana mu masekkati gaabwe. Tewaaliwo muntu nga ayina ekigendererwa eky'okubaako ebintu ebyo byayagala okuba ng'akola ki? Ng'atuukiriza, oba ekyo kyayagala okuba ng'akola ki? Ng'ayisaawo. Olw'14 era lugenda maaso ne lulaga nti wamu n'abakazi ne Maliyamu, kitegeeza nti ennamba eri yo tumaze ogitegeera mu lunyiriri lw'13, wabula olunyiriri lw'14
lulaga abantu abalala nga omugatte gwonna bw'okwata bali 11 n'okwata n'abakyala bano n'okwata ne Maliyamu n'okwata ne baganda be nga ennamba bw'ozingiramu n'abalala bali Mukama waffe Yesu Kristo 72 be yali amaze okuyita abatoogerwa mannya gaabwe, ennamba wamu nga bwe tunalaba wansi eggwera mu nnamba ya 12. Naye waneeno mu lunywe lw'14 akakulu akatasaanidde kubanga kalekebwa kiko okubeera nti erinnya erya maama azaala Mukama waffe Yesu Kristo kuno lyogerwako naye nga lyogerwako akaseera akasemberayo ddala. Ensonga lwaki egamba nti wamu n'abakazi ne Maliyamu nnyina wa Yesu. Ekitabo kino obubaka bwakyo obukulu tebutunuulira nnyina wa Yesu, era ndaze ne mu masomo ag'enjawulo nti Yesu waffe wa Bayibuli wanjawulo n'enzikiriza endala zonna, ate era ne Maliya waffe owa Bayibuli oba Maliyamu wa Bayibuli wanjawulo ne Maliya ow'enzikiriza endala zonna ez'abo abatali balokole. Ensonga lwaki bwe botunulidde abantu ng'Abakatuliki Maliya gwe boogerako wanjawulo ne Maliya owaffe mu Bayibuli. Maliya ow'omu Bayibuli okusinziira ku Luka essuula ey'okubiri olwana mu 6 mwonoonyi. Maliya ow'Abakatuliki si mwonoonyi. Maliya owa Bayibuli teyakoma ku Yesu yekka okuzaala, yazaala n'abaana abalala nga Bayibuli era bweraga mu Mako essuula ey'omukaaga. Maliya ow'Abakatuliki yakoma kwani? Ku Yesu yekka. Ate ekirala Maliya owa Bayibuli owa Maliyamu wa Bayibuli talina Mukristaayo yenna gw'asabira, naye Maliya ow'Abakatuliki agenda maaso n'okusabira abantu. Ekirala Maliyamu owa Bayibuli mu bufunze era kisobola okugamba nti talina muntu yenna kaakano gw'alabikira, naye Maliyamu ow'abo abayitibwa Abakatuliki agendera ddala maaso buli sseera n'okuba ng'akola ki? Ng'alabikira abantu ab'enjawulo. Kyo tuva tugamba nti oyo Maliyamu wanjawulo ne Maliyamu owa Bayibuli. Owa Bayibuli talina kintu kya nkizo kyonna kirala ng'ogyeko kuba nti Katonda yamulonda n'amuwa omukisa ogw'okubeera nga yalera Mukama waffe Yesu Kristo, naye ebirala byonna mwonoonyi ng'abantu bonna abalala mu nsi bwe baali aboonoonyi, era nga bwe bali aboonoonyi nga beetaaga omuki? Mulokozi. Ekyo kikulu nnyo muganda wange gwe naagenda maaso n'okuba ng'okola ki? Ng'owuliriza. Era kyova olaba bwe tugamba nti obubaka buno bwe tuliko tebutunuulya mukyalo ono. Omukyalo ono gwe guno gwali omulundi gwe ogwasooka okwogerwako mu kitabo ky'Ebikolwa eby'amatume, ate era gwe gwali omulundi ogukola ki? Ogusemberayo ddala. Obubaka ye Kristo n'eki kye yajja okubeera ng'akola ki? Atukolera. Tebuli ku ki? Ku Maliyamu. So bwe otunuulidde olw'15 lugenda maaso ne lunyweza nga lulaga nti mu nnaku ezo Peetero n'ayimirira wakati mu booluganda n'ayogera. Ekibiina eky'abantu abaakuŋŋaana baalinga 12. Era Bayibuli etulaze nti awo we wali ensonga ddala nti ennamba eno ey'abantu 12 bw'oba otunuulidde ebyafaayo eby'okusomesa kwa Bayibuli, ebyafaayo biraga nti ennamba eno Abayudaaya baagikozesanga nnyo ng'ekiikirira ennamba ey'abantu abaali beetaagisibwa okukola akakiiko ak'Abayudaaya. Ennamba eyali yeetaagisibwa okukola akakiiko ak'Abayudaaya. So era n'ekirala ekyokuba nga tutegeera kwe kuyimirira okwani? Okwa Peetero. Ffenna tumanyidde ddala bulungi nti mu bano bonna abayigirizwa Peetero tusobola okugamba yalinganga eyali abagenda maaso n'okubanga abakulembera. Ate era tujjukire Matiya 16 agambibwa nti aweereddwa ekisumuluzo eky'okuggulira n'okuggalira wabweru. So kino kyo kigenda ddala maaso n'okubanga kiragira ddala nti Peetero nga bwe yali aweereddwa ekisumuluzo okubeera nga ye mukulembeze asooka mu booluganda abangi, nti ne ku mulundi guno tumulaba yasookera ddala okubeera ng'akola ki? Ng'ayogera. Si nti yalina ekyenkizo ennyo okusinga banneebe, naye nga ne mu kibiina oba mu kitundu bwe tuyinza okuba nga tulina meeting gye tusensikanangamu
era mubeeramu omuntu asobola okulondebwa nti atukulembere si nti wanjawulo nnyo ku balala. Ate era ne Peetero twogerako wa Bayibuli wanjawulo ne Peetero w'ekkanisa eya Roma n'amakanisa amalala gonna. Owa Bayibuli talina musikaawe, naye tuwulira nga ekkanisa ya Roma eraga nti paapa kaakano bapaapa aboogerwako bonna basika baani ba Peetero, era Peetero yatandika ekkanisa ennene ennyo eri mu Roma. Ebyo byonna bya bulimba. Era Bayibuli etulaga nti n'ayimirira mu booluganda bano abaali abangi, omuli 11, omuli Maliyamu n'abakazi wamu n'abaami abalala. Olw'16 n'agamba nti abasajja abooluganda kyawandiikibwa kituukirizibwe. Omwoyo omutukuvu kyayogera edda mu kamwa ka Dawudi ku Yuda eyali omusale waabwe abakwata Yesu nti bino byonna bigenda otuukawo. Mukama waffe Yesu Kristo aba ku nsonga ekwata ku Yuda, bino byali byalangibwa dda ne mu kitabo ekyogerwako ng'ekya Zabbuli. Ekisinga okuba nga kyewuunyisa nti ffe ffenna nga tetunaba kubanga tutondebwa, Katonda yali yamanya dda, oba Katonda yamanya dda biki bye tulibeera mu nsi, obusobozi bwaffe n'obutali busobozi bwaffe. Nti ensonga ya Yuda, Katonda yagimanya nti Yuda alikola ebyo byaligenda maaso n'okuba nga akola ki? Nga akola. Katonda talina kyonna kyeyateeka mu Yuda, naye Yuda okwali okuyayana kw'omutima gwe kweko kwe yagenda amaaso n'okutuukiriza, kubanga yeegomba nnyo ebintu, yeegomba nnyo ssente, ate teyali wa mazima ne ssente. Era bw'atyo bwe yamaliza n'agenda amaaso n'okutunda Mukama waffe Yesu. Olw'17 lunyweza nga lulaga nti kubanga yabalibwa wamu naffe n'aweebwa omugabo ogw'okuweereza kuno. Ako kakulu nnyo kakubeera nga kategeereka nti bw'otunuulya ensonga eno, Peetero alaga nti omwami ono ayitibwa Yuda yali yaweebwa omugabo. Ekigambo kino omugabo tusobola okugamba nti kyekigambo kyekimu ekisobola okubeera nga kitegeeza nti bwe buba busika oba bwe kibeera ekifo nga kikulu, obukulu bw'ekifo ekyo yali aweereddwa omukisa okubeera nga agabana mu bukulu bw'ekifo ekyo. Kyobola mu Matayo essuula ey'ekumi olunyiriri olwokuna, Bayibuli eraga nti erinnya lye liri kw'abo abatume 12, liri kitundu kw'abo abatume 12 abaalondebwa. Naye waliwo ensonga eyagenda amaaso n'okuba ng'ekola ki? Ng'etuukawo nti newankubadde yabalibwa oba n'afuna omugabo okubeera nga abeera ekitundu ku bo, waliwo ensonga Peetero gy'agenda amaaso n'okuggusa. Baganda bange, nga bwe ndaze masomo amalala, tekyali kyangu nnyo omuntu okubeera nga abalibwa wamu n'abatume oba ng'aweebwa omugabo guno ogw'okuweereza. Jjukira bano okusinziira ku Efeso 2:2, Mukama waffe Yesu Kristo bye yeeyambisa okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa. Baali bantu banjawulo nnyo, baali babaka ab'enjiri eya Mukama waffe Yesu mu ntandikwa y'ekkanisa, era si basajja b'osobola okugamba nti baali ba bulijjo. Ku lw'ebyo Katonda ebyenjawulo byagenda maaso n'okuba ng'akolera mu bo, nti ennamba eyo omuntu yali tagamba bugambi nti bannange nange njagala gyegattako, nti bannange mulowooza nti nze sobola kubanga nkola, oba nti bannange mwe waliwo bameka abanzikiririzaamu okubeera nga nange neegatta ku bano abantu. Enjogera ya Peetero eraga nti kubanga yabalibwa, si yeyeebala, ne waliwo eyamubala okubeera wamu ne bano banneebe, era n'aweebwa omugabo ogw'okuweereza kuno. Okuweereza kuno kwali kwa njawulo, kwali kwa nkizo nnyo, kwalina ekibinja Mukama waffe Yesu Kristo kye yatunuulira. Olw'18 lugamba nti oyo n'agula ennimiro n'empeera ey'obubbi bwe, era n'agwa nga yeevuunise, n'ayabikamu wakati ebyenda byonna ne biyiika. Nti Bayibuli eraze ensonga eviira kw'ono omwami yali aweereddwa omugabo wamu ne banneebe, nti yalina obuzibu obw'obubbi, yali mubbi.
omugabo newankubadde yalewereddwa omukisa okuba ekitundu ku gwo teyali muki mumativu. Mukuba nti teyali mumativu, Matayo 26:15 wamu ate ne Matayo 27 olwokutaano paka olw'omusanvu biragira ddala enneeyisa ey'omwami ono era ne ssente ze yaluubirira okuba ng'afuna teyazifuna, kubanga Bayibuli eraga nti yatuuka n'atandika okuba nga yeesalira omusango olw'ekyo kyali akoze. Oluvannyuma nnyo n'agenda ne yeessaamu omuguwa, era Bayibuli kyeva egamba nti yagwa nga yeevuunise n'ayabikamu wakati ebyenda byonna ne biyiika. Olw'19 era Bayibuli eraga nti nekitegeerekeka eri bo bonna mu Yerusaalemi nti ennimiro eyo mu lulimi lwabwe n'okuyitibwa eyitibwa Akarudama, ekitegeeza ennimiro ey'okuyiwa omusaayi, nti paka n'olunaku olwaleero tewali muntu ali mu kifo ekyo oba tewali muntu akozesa ekifo ekyo, kubanga ssente zennyini ezaali zimuweereddwa Yuda yennyini si eyeegulira nti yakwata ssente n'aziwaayo. Naye buno bwali bunabbi obwalina okuba nga butuukirizibwa nga ffenna bwe tumanyidde ddala nti Zabbuli ey'enkaaga-mu-omwenda-25 enywereza ddala ku nsonga eyo nti ssente zennyini ze yali amaze okwefunira olw'omulugube ogwa ssente newankubadde teyazinyumirwa n'azizaayo mu weema n'azizaayo eri Abafalisaayo. Abafalisaayo ze beeyambisa zennyini okubeera nga bamugulira ettaka ery'okuba nga aziikibwamu okutuukiriza ddala ebyawandiikibwa nga bwe biri mu Zabbuli ey'enkaaga-mu-omwenda-25. Bassebo ne bannyabo, ebintu tebigwa bugwi, buli kintu kyonna ekigenda mu maaso n'okubeerawo wabeerawo ensonga lwaki kiba kigenze mu maaso n'okutuukawo. Kyeyali ayaanira okuba ng'afuna ate yamaliza takifunye. Kyekintu kyekimu kye twogera mu bulamu obw'ensi. Omuntu asobola okwagala kino n'ayagala kino n'ayagala kiri, ebyenjiri n'abeera nga nabyo tabifuddeeko, naye ate era agenda kumaliza nga byonna byabadde alwanirira talina n'ekimu kyafunye. Bw'oba otunidde olwabiri lulaga nti kubanga kyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli nti ekibanja kye kizike so kireme kubeerangamu omuntu, era nti obukulu bwe buweebwe omulala. Ndowooza olaba nti Bayibuli eraga bw'oba otunidde olwabiri olwo tutumanyanga Zabbuli ey'enkaaga-mu-omwenda gye tulaze eragira ddala nti olw'ekyo kye yakola ekifo kye yakifiirwa olw'enneeyisa ye oba olw'omululu gwe. Era ekiyimiriza Peetero kye kino, ayimirira olw'okuba nti ekifo ekyali ekya Yuda kyali kifuuse kikalu. Mu kuba nti kyali kifuuse kikalu, ekifo ekyo kyalina okubeera nga kifunibwa omuntu akiddamu. Kyava agamba nti era nti obukulu bwe buweebwe omulala. Ekifo kyali kya bukulu, kyali kya bulabirizi. Ekifo kino kyali kifo kya muntu aweereddwa omukisa okubeera nga akozesebwa Omwoyo Omutukuvu okubeera nga akola ebintu ebyali bisonga ku nsonga ez'enjawulo. Lwabiri mu olumu Bayibuli etulaga nti kale kigwanye mu bantu abaayitanga naffe mu biro byonna bwe yayingiranga n'ava gye tuli Mukama waffe Yesu. Kati wonna wakulu akutegeera nti Peetero alaga newankubadde Yuda afiiriddwa ekifo, naye ebisaanyizo bye bimu bigobererwa. Waliwo ebisaanyizo ebigobererwa. Si buli muntu yenna yali asobola okugabana mu bukulu buno oba mu mugabo guno. Kyava agamba nti kubanga muntu omu yafiiriddwa ekifo kye, mu bantu bano bonna ababadde batambulanga naffe okuviira ddala mu biro biri Mukama waffe Yesu Kristo byatambulanga mu ffe paka ekiseera kye yatwalibwa omu alondebwe. Bassebo ne bannyabo, tewaliwo bifo bingi ebyali bisaana okuba nga bijjuzibwa. Ekifo kyali kimu. Leero bwe tuwulira ennamba ennene ey'abo abeeyita abatume babanga abategeeza nti ennamba oba waliwo ebifo byali bingi ebyali birowoozebwa okuba nga bijjuzibwamu. Peetero ayogera bulungi ng'agamba nti kale kigwanye mu bantu abaayitanga naffe mu biro biri
mu bantu abayitanga naffe mu biro biri byonna bwe yayingiranga n'ava gye tuli mukama waffe Yesu Kristo olwabirimu okuva ku kubatiza kwa Yokaana okutuusa ku lunaku lwe yatuggyibwako omu ku bo. Bantu bano bangi, tutegedde ennamba y'abantu 12 naye baagalako omuntu ogwo omu abeere omujulirwa ow'okuzuukira kwe wamu naffe. Kati tegeera ekyo nti omuntu ono agenda okuba nti alondebwa lwa nsonga emu yokka. Alondebwa olw'okuba nti ajjuza ekifo kiri ekya Yuda, ate omuntu ono alondebwa okubeera nga mujulirwa ow'okuzuukira okwa mukama waffe Yesu Kristo. Ekitabo kyonna obukulu bwakyo kyonna nga bwe kiri essuula ezo 28 kyakubeera nga abantu bagenda maaso n'okujulira eri okuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo. Era kino kyakozesebwa abo abaali ab'enkizo beyalabikira era abaamulaba luli okuviira ddala mu biro ebya Yokaana omubatiza. Kyetuva tugenze maaso n'okulaga mu masomo ag'enjawulo nti waliwo ebisaanyizo ebyafiibwangako omuntu singa yali wa kubeera kitundu oba omuntu oyo agambibwa okubeera nti mutume byalina okuba nga atuukiriza. Ekimu ku byo yalina okubeera nga yaliwo okuviira ddala mu ntandikwa ey'obuweereza obwa mukama waffe Yesu Kristo, ey'obuweereza obw'okubatiza okwa Yokaana. Omuntu oyo yalina okubeera nga yalabako mukama waffe Yesu Kristo oluvannyuma lw'okuzuukira kwe, era omuntu oyo yalina okubeera nga ayina obubonero n'ebyamagero nga Bakolinso 2:12 bwegamba. So olunaku olwaleero wetwogerera teri muntu alina bisaanyizo ebyo. Teriwo muntu yenna eyali abaddewo okuviira ddala mu biro mukama waffe Yesu Kristo byatandika obuweereza bwe ne mu biro eby'okubatiza kwa Yokaana. Teri yamulaba ng'amaze okuzuukira, ate teri muntu alina bubonero n'ebyamagero na ebyamaanyi ebyo ebyali byaweebwa abatume abannamaddala aba mukama waffe Yesu Kristo. Ate ekirala, abatume abo nga bwe tulaze mu masomo amalala tebaabanga balala, baabanga baami, ate abatume abo baali Bayudaaya, tebaali bagwanga ddala. So bonna betuulya olunaku olwaleero tusobola okugamba tibeewayiriza bwewayirizi, tebafa ku ebyo ebisaanyizo ebyatunuulibwa, kubanga wano Peetero mwene naye agenda mu maaso n'okubisongako nti omuntu oyo agwanidde okubanga alina kino, alina ne kiri. So bwe tuba tutunuulidde ate olw'abiri-mu-esatu lugamba ne balonda babiri. Yusufu ayitibwa Balusaba era n'atuumibwa erinnya Yusito, ne Matiya. Nti mu bantu bano bonna 12 bw'oggyako 11 okwo kwe baalina okulonda. Ku 12 kwe baalina okubeera nga bakola batya nga balonda. Era bwe bamala okulonda 11 ng'osoose n'obateeka ku mabbali, kubanga bo si bakuddamu kulondebwa. Bayibuli etulaga balondayo abantu abalala, balonda abantu babiri, nga kwabo babiri kwe baali bagenda okuba nga balonda omuntu omu anajjuza ekifo ekyali eky'omusajja ayitibwa Yudas Iskariyoti. Era bw'otunuulira 24 lulaga nti ne basaba ne bagamba nti gwe mukama waffe amanyi emitima gy'abantu bonna, lagako omu. Ekigambo kino omu kirabikira mu nnyiriri ez'enjawulo mu ssuula eno, oba mu kutandika okwogera kwa Peetero. Guno gwe mulundi ogwokubiri ng'ekigambo kino omu kirabisibwa. Ekigambo kino kirabika lwa kunyweza nsonga nti muntu omu yali afiiriddwa omugabo, muntu omu yali afiiriddwa obukulu bwe, era baali tebeetaaga bantu bangi, baali beetaaga omuntu ogwo omu. Nti lagako omu gw'olonze ku bano bombi. Nti nakanaku kakulu ka kutegeera, abatume baali tebasobola kulonda mutume. Abatume baalondebwa mu kuba nti baali baalondebwa, era eyali yabalonda yalina okubeera nga alonda gwe yali asiimye
okusikira Yudasi Isikalioti era okusaba kwa Peetero kulambulukufu. Bane luno lulimi Luganda osobola n'okusomako mu nnimi endala. Omusajja agambye nti ne basaba kuwandika kwa Luka ne bagamba nti gwe Mukama waffe amanyi emitima gy'abantu bonna, lagako omu gw'olonze ku bano bombi. Mukama waffe nga bwe yalonda Yuda luli, ate kuno yalina okulondeera nate ani anasikira Yuda. Olwabiri mu 5 onvuddewo. Olwabiri mu 5 ogamba nti aweebwe ekifo eky'okwerezaako n'abatume. Wulira ako. Akole ki? Aweebwe ekifo eky'okuweerezaako n'obutume. Obutume buva eri Mukama waffe kubanga ye Saabatume, ate mu kuba nti ya Saabatume yalonda abatume abakolera wansi we. Era Bayibuli etulagira ddala bulungi aweebwe ekifo eky'okuweereza ko n'obutume. Yuda bwe yasubwa n'agenda mu kifo kye. Kati ako kakulu kakutegeera nti Mukama waffe alina okwogera ekisembayo, era mu kwogera ekisembayo tulabira ddala nti Olwabiri mu 6 lulaga nti ne bakubira obululu, ne babakubira obululu, akalulu ne kagwa ku Matiya, n'abalirwa wamu n'abatume 11. Kati awo wakulu nnyo wakola ki? Wakutegeerera ddala nti waliwo abawakanya nga bagamba nti Matiya abatume bakola nsobi okubeera nga bamulonda. Simanyi nti nno talina nawaddamu kulabikira. Kyenjagala okubeera nga mbuuza ng'oggyeko Peetero ne Yakobo ne Yokaana mu batume ki abalaba owulira nga boogerwako mu kitabo ky'ebikolwa eby'abatume? Tugambe nti baali tebakola. Lwaki Ebikolwa batume 2:4 n'okudda waggulu eraga bw'eba eyogera ku batume teyogera mu lulimi lw'ogamba omu, egamba abatume nti newankubadde ennamba yabwe ali esukkuluma mu muntu omu, si bonna nti bagenda mu maaso n'okuba nga amannya gaabwe googerwa ku mirimu gye bagendanga mu maaso n'okukola. So kyenjagala okukakasa nti Matayo yaliyo n'abasigadde baliyo nga bwe tubalabye mu lunyiri lwe 13, naye Katonda waffe bw'atyo bwe yasalawo oba bw'atyo bwe yateesa amannya gaabwe gasirisibwe bakolere mu kasirise. Ekyo tosobola kimbuuza nti lwaki Matiya tayogera wano ne wano ne wali, kubanga nange era nkubuuza nti lwaki agaabali abalala tegagenda mu maaso n'okubanga googerwa. Ensonga yonna esigala eri obukulu obwa Katonda. Era ennamba eri eyali ey'11 yagenda mu maaso n'okubanga ekola ki? Nga ejjuzibwa ddala buki? Bulungi nnyo nnyini ddala. Newabeera nga tewaliwo kifo kyonna kyali kisigadde nga kyetaagisibwa okubeera nga kiddamu nate okuba nga kikola kitya? Nga kijjuzibwa. So kola okunoonyereza okukwo, ofeeyo nnyo okubeera nga otegeerera ddala ensonga eno. Ojja gendera ddala maaso n'okubeera nga olabira ddala nti weewaawo kyonna Katonda kyali ayagala okutuukiriza yagenda maaso n'okuba nga akola ki? Nga kituukiriza. So tewaliwo kifo kirala kyakuba nga kikola kitya? Nga kijjuzibwa. Ekifo ekyekisigadde nga kyetaaga okujjuzibwa, era Mukama waffe Yesu yagenda maaso n'okuba nga akola akijjuza. N'akalulu keno ketugamba nti abatume baakakuba, jjukira bulungi Bayibuli nnambulukufu. Bw'osoma ekitabo ekyangero 16:33 kiraga nti Katonda mwene yasalawo kiki ekiva mu kalulu. Teri n'omu ku ffe alina buyinza ku kalulu kagenda vaamu katya. Katonda yasalawo ebiva mu ki? Mwaka akalulu akaba kakubiddwa. Nziramu soma Ngero 16:33. Era bw'olaba nga kaagwa ku Matiya, tegeerera ddala bulungi ti Katonda waffe alina ensonga lwaki yagenda maaso mu ababiri abali balondeddwa n'asalawo n'awa ani? N'awa Matiya. Era kyenjagala obeere ng'otegeera nti newankubadde ekyo kyakolebwa mu budde, ne Matiya yali yalondebwa dda nga n'emisingi egy'ensi gye teginnabaawo, wabula ekiseera kye eky'okubeera nga abeera mu kifo ekyo kyali tekinnaba kuba nga kituuka butuusi. So tesobola ogamba nti ennamba ey'abatume yamala neekola ki? Neewera.
era ojja kizuula bulungi nti oluvannyuma ennyo bw'oba otunuulidde essuula ey'ekkumi n'ebbiri kasita Yakobo yamala okufa, Yakobo muganda wa Yokaana, ate tebaddamu kubeera nga balonda mutume mulala yenna okubeera nga asikira ekifo ekya Yakobo. Lwaki? Kubanga okulondebwa oba oyo ayogerwako nga omutume asemberayo ddala ng'oggyeko Matiya yali naye amaze okulondebwa. Bayibuli ennyonnyola Bayibuli mu Ebikolwa by'Abatume essuula ey'omwenda, Pawulo lwagenda mu maaso n'okulondebwa okubeera nga agattibwa ku batume, era ye obutume bwe bwa njawulo mu ngeri y'okuba nti tali kitundu ku abo 12 naye olw'ekatala eryamuweebwa ffenna nga bwe tumanyidde ddala bulungi. Bw'oba osomye ekitabo eky'Abaluumi bw'osoma essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'13 lulagira ddala nti Pawulo yali aweereddwa obutume eri bannagwanga. So obutume bwe bwali bwanjawulo mu kuba nti yasindikibwa wala nnyo okusinga ku banneebe, era bw'omukuba nti yalondebwa mu ssuula ey'omwenda n'asinzikana Mukama waffe Yesu Kristo n'ayawulibwa, era Pawulo yeeyogerako mu Bakolinso esooka essuula ey'omwenda olunyiri okusooka n'olwokubiri n'agamba siri mutume saalaba Mukama waffe Yesu Kristo. Katugwebuuze lwaki ebyo Pawulo agenda mu maaso n'okubyogera nga si bikulu, bweba tebirina kye bitegeeza. Lwaki agenda mu maaso n'obiddiŋŋana? Kubanga byali byetaagisibwa era byatuukirizibwa ddala bulungi nnyo. So ku lw'ensonga eyo njagala tubeere nga tumaliriza nga tugamba nti Matiya mutume wa nnamaddala era yaggalawo ennamba ey'ekkumi-n'ababiri. Bw'obanga erinnya lyo toliraabamu abo 12 newankubadde waliwo bakuyita abatume oba gwe weyita omutume, toli mutume kubanga ebisaanyizo tokola ki? Tobiweza, ate era tolibeera nabyo. Obuweereza bwabwe bwali bwa kiseera buseera, era ekkanisa omusingi gwayo gwamala okusimbibwa n'obuweereza bwabwe ne bukomezebwa. Wabula kaakano obuyinza bwabwe bukyaliwo mu kkanisa okuyitamu ebyo bye baawandiika. So bwe tuba twagala otegeera byonna abatume bye baayogera, tugenda mu ebyo bye baawandiika. So sigenda kuba nga nsukako wano wabula okugamba nti tulekeraawo okwewaayiriza. Tulina bangi abali abeewaayiriza nga beefuula kye batali ne bagana okugondera ebyawandiikibwa kubanga balina abagobereza enfaafa, kubanga bagamba nti munange nze Mukama waffe ayandabikira mu ngeri y'enjawulo, sifaayo gw'oyogera ki. Ebyo byonna osobola obigamba n'owuddisa abo bawuddisiza, naye tumanyi ekigambo kya Katonda kisukkuluma ebirowoozo by'abantu bonna. Byonna Katonda byagala okubeera nga ffe tutegeera yabituwa mu bitabo 616. Gwe bw'obanga olinayo obubaka bwonna obuyitira ku ebyo ebyawandiikibwa tetujja bukkiriza, tujja gera nayo Bayibuli byetugamba, era newankubadde abali bakuyita mutume ffe tetukumanyi nga mutume kubanga tolina bisaanyizo, tobiweza, ate ogenda viirako okubeera ng'obuzaabuza olimbe n'abantu bangi okweyita kye bakola kye batali. So sijja kubanga nsukawaawo wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda byeyongera okubeera wamu nammwe. Amiina.